nze bwe baŋŋambye nkole kati nkoze ensobi nze baŋŋambye olabe gyegamba omuntu oyinza kubeera wano ninze kubeera wompepe luwambe bambadde embengwe baluwa genda wange oto okyamali ate kati bwali okugenda wali ngwa empapula ze baŋŋambye muwa nze mbuwadde baana kagenze kulusi mbabuulire tosobola kulaba kino ebigundi bino nolobooza mbu ettaka liriko ebizibu ettaka liriko ebizibu kuuma bajja kumanyisa ensonga zaabwe mu kooti bajja otubula ekyokukola naye essaawa zino ettaka liri mu kooti mumwagala kulima gundi kyakyegambe ettaka lyakyaki namugambe kuuma kooti esalewo abayimirize bakyanoonyereza ekiyimiriza kiwandiiko ki kyebakuwadde ekitulaga nti kyatuyimiriza okukola ate ettaka lyonna kasina libeera kompulensi mwe muli ku sayidi ya kyaki bo bye babagamba mwe bye mugenda nabyo mwe temujja kuwuliriza sayidi yaffe lwaki ndi wano anti mwe temuwuliriza sayidi yaffe mwe mugamba biri mu kooti kooti ki kooti yatugamba buli omu abeere gyali akolere gyali lwaki nange tebasaavingako buli omu erirudawa tunuli tebanzikiriza wadde okulima awaka kakati maama okwata ku nkumbi bwoti nalongo nakwata enkumbi bwati owamajja akkirira bukkirizi nga mugamba stop tokola ki tolima kati banaafa njala abali awaka nga tebalima ate ekintu kino empapula zaffe tuzirina empapula tuzirina zino ziva mu ofiisi ya pulezidenti ewa madamu Kikyoncho balina kujja waffe kwegamba olaba bagana n'omwana okulima ku lubalaza lw'ennyumba olwo lugana otyo n'emisota giyingire mu nnyumba kubanga ekyo kisusse ab'ekkanisa babbanya ebibanja by'abantu kakati wano jjajjaffe yabawaako lwakisa naye nawano mbuwaabwe batwala kibanja kyonna balabe tubavunanda ku kanisa ffe tetumenyanga ku kanisa tetujagala essomero lyabwe tetulyagala ffe we baabakomya we baabawa wakoma we tutandikira paka eno ekibanja kikoma naye bo baga kutwala n'ekibanja kyonna ekitali kyabwe patulo yiyeze mutuuke bulungi batumazeeko emirembe bannange tukole ki tetulina mpapula zitukkiriza kukola bye twagala oba babitwala era tujja bijjayo Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.